Inside Story Uganda, real source of political updates. Mutabani wayo bimarangayo ndine omukukuna Tamale Mirundi mutabani wayo wanna Mirundi ne Mole namatovu gwene mu studio nsaizo kulaba ebitiwa nteko kuyimalayo yensetegeere kyekikwawula ku bantu abalala bonna katutandika akatabo kano wagandi Katonda jatuwonya obuwanga buno sagamba era bwe nkugambe tekano kasigadde history nakalaba wanongo akatabo kabaita akazu politics kati waliwo nakujjudde obuwanga nenkuga nti Katonda ateko kutuwonya obuwanga buno kubanga tetwagala kubeera na buwanga mu nsi. The moment it is a biblical curse kasaka ini ya tabeli ati ne batamutta nenkugamba ola longo mbadde nkugamba tekasa mutuuka ku kazu after defeating all of the enemies the allies fight each other. That has been that was the basis of this book. 2020. Kakati the political dispensation is completely different. Akazuka wedewo museveri yakakubi ngatona da mukazu bwali bwe butinga government yegude mu 1995 ogota agenda waliwa indali mu kibuga walutinga kubanga government yali evuddeko anti a few days before the fall of Kampala nali jogedde ne Sani Musaloyo nanga do you know kubanga bano olwasa okuwamba ne bayita Sali Musale Kamanda Sali Musale ajja ku military commission ase nangamba nti nza mu junior man these people cannot choose for us. Ne Museveni I remember yali bweru nabaga don't form a government before we are all involved 85 kakasale yangamba ti abasajja abo batugambye tubawe free passage bayite mu Luweero tubasange Bombo tugende nabo naye Muwanga yali mugezi bambuke nabo basongera beggulu okujja wano kakati Muwanga yali mugezi Muwanga had to craft a government to isolate Museveni and negotiating the government era basamogere bajingira mangu babidandi Sali gundi aba fighting group season nane ziyingira nibajja. The intention was to isolate Museveni as a woman. Kati bayingira ekibuga bajja bakuba mizira gya DP naye nga yegundi yaddusedda obote yali amaze okudduka Lwakasisi yamala kutuusa obote ku border akomewo mu Bank of Uganda ngaliwo omwana gwe baagala eyasuze n'ebisumuluzo Bank of Uganda babonabona mu exile luli obote African leaders abedda had no money abroad ne mutesa yali tayina kakati Lwakasisa akomawo obote bamujja mu gundi mu Uganda club yali alemeddemu 2 days earlier yali agenze e Luzira nayogera n'abasirikale be baali basibyeyo Muwanga olwo yali asibye abalalu batya baali bakoze rebranding himself n'ateekawo ekibinja kyeyita ekyabazibikizi nti bano ababba bazibukuzi kati ataddewo ekibinja kyabazibikira era waliwo a notorious man Muwanga gwe yakwata n'amusiba kati obote n'agenda e Luzira n'ayogera nabo abasibe I'm the Minister of Finance. Anybody who comes out to fight for me, I'll give him any money he wants. Abasajja nabo olwava mukomera batema butemi obote agenda nga ayagala bakumulwanirira njebo sente bwe bava ne baduma era bamulaga ku TV ng'ayogera n'abasirikale be baali basibye Muwanga be yali asibye gati
bayingira ekibuga sanga 5 ne bajja bakuba mizira gya DP kibuga ne bakiteekinga over ne bawamba Obote Muwanga crafted easily yali alabika yali basemogere yayogera dda nabo bana kugamba nti deputy sosa kufuna mu crisis mu 84 abasajja abo babachole bagamba tugenda kuwamba Obote ne bukulembeze tubuwa DP nenga semogere si yafuga teberiyo kenya abafu DP digundi ne tula ne kigana nenga Muwanga alabika yali amaze okolagana ne semogere immediately Muwanga took over as prime minister bano bonna yabayita ne bajja opposition leaders bonna that's why the cardinal offers himself agende mu nteeseganya z'e Nairobi n'asaba papa n'amwakirialesi the cardinal came back n'agamba bannayuganda temusuubirayo kantu bali batyaŋŋana tewali yeesiga munne bwe njogera nabano ensonga ne bazikkiriza ngenda okudda mu bano nga nabano beekyusizza kubanga gundi ye yali alowooza Kano Toko yali mukwano gwa minisita yali Canada time yali mukwano gwa minisita wa defense wa Egypt ye Toko nga naye ayagala kukiyiwa era ayagala kikwatamu bonna kati olwo bakikaanya bukaanya ye option ya Toko yali agamba so with the coming of Amini soldiers ne bamobilizing na bana abafedde mu ne UFM they could defeat Museveni yafuuka gundi wa maanyi nnyo nga abatawanya peace talks yali bigiranga ebyo nga bitawanya so bote bamujja mu Uganda kirabu nga atamidde I have to die here. I came with the 1 year ticket bamusimbe MP bamukuba mu buutu ya mmotoka ani akola ekyo Obote omuntu nsa ebusi yagira bamugira mu buutu ya mmotoka nga wanise pistol ani bozalwa kasisi Obote bamutwalira mu buutu ya ngembusi abasajja ne bamugamba tuleta kuwala jiwo pa nomuteka mu mmotoka president kwa kubabu yali alemeddewo abasajja bamaze okulozinga yindi batulize bombo olebera mu Uganda kirabu ngonyo omwenge ngalo eti bamuleka ne bamukwata balwa kasisi ate kali Muwanga teyadduka Obote yagamba Muwanga naganze nze sigenda mwekezayo naye raba Muwanga bamusibako Obote teyasibwako Muwanga yafa aliya dano Obote Muwanga yasooka Obote okufa yali amanyi nti akiye kyengamba bano terezo kiwa balala ne bakiyolawo ye Muwanga yali amanyi bwakiyiwa akyeddiza yes kubana kugamba ti Muwanga yali amaze okuteesaganya ne kirunda kive ejjinja e Germany nga ayina enkolagana n'abayeekera ku Heroes Day y'omwaka ogwo n'abalaga nti yali mu charge ne basindika Meja Katabalwa ne ttiimu ye bateese ne Muwanga namiti n'abatta nga baddayo all of those who attended the meeting were killed except Muwanga ne kirunda bonna babatta kirunda yabasanga Germany Muwanga yavaano n'agenda e Germany kirunda yabasanga baali Germany bo n'aleeta gundi wano n'alambula Uganda vice president wa Tanzania yafuuka president kuba wano time Nyerere yasanga Obote nga atamidde Hassan Mwinyi n'agamba Muwanga Paulo why don't you remove this drunkard man kakati Muwanga n'agamba nti why don't you wait him na omwenge ne gumugwako n'oyogera naye Nyerere n'afuuwa oluwa amulete for Dodoma have no time with these people amulete for Dodoma Obote okukyanje kino ekyokubiri yanywa omwenge yali disturb tewali agenda n'akomawo yanywa omwenge ekisanje kyonna ekimalako nga Lazaro yayogera ki bwe yakomawo yanyumya ki ng'azuukidde the moment you go you cannot come back except Obasanjo yakomawo n'amaanyi ge gonna so Obote bwatyo government ne bagiyiwa lwakasiisa amutuusa ku boda akoma mu Bank of Uganda ne ku sente ne bamukwata abasajja b'ejjinja baali baaza okusedda baali mu mmotoka kafuufu ezigenda kakati abasajja b'egundi abo
bejinja bamukwata ne bamunywesa Lwakasisi yali yesudde mu nnyanja tewettanga oyinza okwetta ku makyanga ogenda gaggawala lwaggulu Lwakasisi yali yesudde mu nnyanja naye kakati kati tolaba fitina kyebeeredde I don't believe in malice bano bamuwanga Lwakasisi tebamugjayo munnaabwe bano kwe kumukwatira n'amalayo emyaka 2 kuba bali bamuvunaana okutta bamu beyatta mumuli taata wa Diana yatwine yes omuku bamuvunaana bano bwe yali adduka baali badduka bamulekawo kikibi kyabwe munnammwe temumuleka mabega kyobula mu America ti president alina pardon omuntu waabwe gwe bakozesezza tebamuleka mu kkomera akozesawo special pardon n'amugjayo kubanga oyinza kubanga oli mu kkomera naye nga ebyakusibya kalandaseni waaka waliwo bakolera bo tebaasama nti president yeyandagira bo tebaasama nti president yandagira yes okay ye 85 bw'otyo bwali wali kuno ensingo ogiraba bulungi just about a few months later NRM newamba NRA yes 13 gwe nomanyi oyo nalabye akatambi nga bamesa ba DP balayira nendoza nti era ndozo wana yakatadde era wana yakateekayo ekyali kugundi awo mu pistox nga ziwedde anti awokero lutwa yakomawo nano n'ekyambalo kye ceremonial dress asaininga agreement ne bakuba olukuŋŋaana ku Council Square bonna babadde Nairobi mu pistox lutwa n'agamba nti bannayuganda njagala obbabuulira omusota gwe mubadde mutya ngukuddemu amannyo Museveni amuyita musota gusigalidde sikayalingira okuyokka oba abirandi ne boogera baani ne boogera bana history babatwala olutwala omusota gwe baali bakuddemu amannyo era nabagamba gwali musota ki Museveni nga bamukuddemu amannyo nabagamba nti one of the advantages the strongest weapon Museveni has is always underestimated by his enemies kasito galowooza nti Museveni munafu ate awo wabire ddala ow'amaanyi kakati bano bagamba nti okero yagaa nti omusota ngukuddemu amannyo era kakati bukanga bukanzi scaring kala obete yagaa nti if he dares go to the bush we shall find him there and leave him dead naye ate era bagenda ne bamunoonya enda balemerayo so tovalaba nti akola ebintu mmwe byemutategeera mbadde nina muno mu katabo kange kenoonyaamu kana akatabo kenawandiika kakati ate kekakugirayo amakulu agaliwo politics w'olwaleero gwe tuyina kati nti awo Museveni defeat his Museveni survival instinct one is a very patient man. 2 he does not believe in political assassinations. Museveni just hands here up and you hang yourself tata kyolaba bakuba n'abamalawo bali encourages omuntu okwetta anti gwolowooza nti ye takulaba naye ng'akulaba nabagambye ejo tewaliwo omusajja abba ssente mu Bank of Uganda namugazirizeeyo atoleete risiiti nti ozitaddeyo iyi ate zabadabbye kati zabadabbye omusajja nyumiza banne mu meeting n'abagamba nga mbalaba akugambye ati tiantunuulidde bw'ati nanga kale risiiti ziteekaawo nantunuulira yokwaneggo tiate ntambudde president alina amayembe amagulu gagaanyi ng'atyaki nti nga takkiriza nti tagenda musiba Muloni n'agendayo nembalaba nga avaayo yeewaana. I've convinced him. How? I told him that Kadaga is basing her investigations on Orengo whistleblower nga yeta kimanyi nti ababa 54 billion ku damu ye Kaluma yabakutedda ne bakonfessing bo bagenda ne benenya ono balwanira tamanyi nti bali bakoze eki benenyeza ne mutunulia mu meeting bakoze penitence naye kati bamubulira tife twagenzeeyo tukola penitence ya wano yabayola nabatwala kugundi
kusayidde headquarters ne babuuza munnaabwe bino na bino byogedde mbimugambe kati otulekedde ki nze ebyuma byange binsanyusa ntunulya kendaku zino ntunulya abasajja abangamba mbu wamwe beega nabo bakeera kubeeginga nga bafuna beega waawa banga nti ati president webawa sente zange ne bazibba bagamba but Museveni does he know how a rich Mirundi can be? How can he give him all of this money? Mwenda Nabagai can even make his own TV station. He must be at NBS because we have an agreement with them. Whatever he says cannot be saturated. Zimbabwe, even yesterday Nabarabi. Whatever he says cannot be saturated. Yeah, we. How can it be very sweet? The Kubo Ngabatia Gundi, Trevor Gode over Vajugula, Tiam Obajugula. Tamale Mirundi official. Kanka Ejitund. Yadian. Ejitund. Najikola Mun TV. Antiba blocking Gundi. Antibaga, they want to isolate me. Timucho could dealing unknown what my isolating. He then needed to take a chance to never have a meeting. This money needs a legal approach. Remember, where is a message? If you use the legal approach, you are spoiling the very fee. Instead of Kotaba Kojao, Mutabaniwa, Abamutabanu, Yakole take it to Kulemesa. It is Basibes. A Tekalian said, Muzimani, Council, they had Teddy Mumakuru Ruansong, Galia Taye, Amakuru Teddy and Ruansong. Who can identify with his voices? Who? Kubanga nesiriko bamanyirango anti tolaba bwe bakwata gundi bwe bakwata kanka kane babigula batika ko mutani wa Naduli avume Museveni nenge esigadde eringe yange era nze ba alaizi bange mu security bajene bangamba tisinga twamukwata dda naye ate tulowooza yiyo nimbaga ijitunda dda yimutani wa Naduli wazemu omulabako okujogererako kali kakodi okukyaisanze Museveni bajigula bagene ne bamuwa sente nze buli kyokola kyonna nkulika bulesi kubanga nange mba mmanyi nti nina ate wenkukwatidde oluwombo lw'enkoko oluwombo lwa mukene n'essefuliya n'enkoko ey'essowaani olyakoki enkoko ey'essowaani yes kakati it is my head that makes me mukene bamuteeka mu luwombo ne balisiba bulungi naye n'enkoko eya supu gye bakuyitidde ku ssowaani nze pulogulamu bukanjifeeko oli enkoko ey'oku ssowaani n'oliko oluwombo oba siva oba nga yewampa amaanyi nkulekere never allow your enemy to celebrate victory over you. President wa America bwe bakuba Pearl Harbor yagamba we don't fear to negotiate but we cannot negotiate under fear, never negotiate under humiliation or fear. If they had come in a polite way manner as they are saying now nabalabye jjo nabalabye bali sinzirisi abantu abokuwa sente oli abagamba nti bampa sente abakwata sente zange musajja yamugaye nti mubatule essasi naga nti tomutta tugende tufulika mbono omukanada amuwe sente atuveeko tusigazize ke tusigaza lutalo luganye ekyo kirungi nnyo they must concede defeat kakati kano kimbadde nnoonya sooka okasome kano ango kati akazu politics President Museveni yakanafuyiza nibali nona akatabo kundi ke yawandisa Anatoli ono wakura Anatoli Kamshisha kabaita from a business strategy from a business tragedy company ebaje mubako from a business tragedy bamuleti amabanja maisivu agitwali Anatoli mukwano gwange sio wa Akraiti yoyo Anatoli wa Akraiti akutotolia bamubba nibamuleka mu banga ba mafia neno anajalwana mu okuddawo Anatoli mumanyi kalungi nnyo akatabo ke bakaita from business tragedy to strategy bamubba bati waliwe batayingira waliwo no sikandi waliwo kulumiro gange endala ate it alleges that it is financed by one of the embassies in Uganda.
whose embassies bayina research kyebakolera ku baana abato babata abajja mu organize babakuba eddagala bakola ki bayina kye experimenting at one of the kids escaped najja naye yanyumiriza kyansookinzi yalipotinga ku security operatives ne bagenda ku CNTM basangawo heavily armed people ne babachasing but they are claiming they are doing this project for one of the embassies in Uganda and they are testing, they are using Ugandan kids and babies as guinea pigs in this country. Yes, security chimanyi atoti yagendayo ne bajigoba abasecurity bamugambye tibyo miso yabisobola ne bagamba n'omwana. How old is the baby? Child ne myaka nga 13 naye yabamalamu emyaka 2 byakubulira is scary. They have different centers in Uganda. Onamumpaako and the evidence I have yanditidde buli kimu kyonna kati ye kyamuyamba yayina essimu yene batandika ogikubirako abantu benga bababba era sente ku masimu baziweerezangako ate ogwo gwe mulimu gwa miso gwennyini kuba kakanire ne conversation zaabwe zonna miso kan retrieve ne bw'oyogera ano n'ogenda eddoboozi mu bbanga lisigala mundi miso erijjayo omwana ojja mumpaako nange nyumyemu naye ndagewa wano webasoma kali ekitabo kyenkutte ekyomukuku na Tamale Mirundi kigamba nti from crown prince akazukaweddewo from crown prince to commoner how Museveni defeats his enemies. Kakati ku kitabo kino ku cover story ku cover page yateekako ekifaananyi kya Mama Mbabazi, kuliko ekifaananyi kya Dr. Kiza Besigye, kuliko ekifaananyi kya Gregory Mugisha Muntu, kuliko ekifaananyi kya Jaberi Bidandi Sali, kuliko n'ekifaananyi kya Kakurugu Tumukunde. Besigye wuno kwali Muntu kwali Kakurugu Tumukunde ali ku mpingu ye Besigye Besigye gwateeka ku mpingu ate namuteeka ku kifaananyi soma wali Besigye ow'empingu ekifaananyi kati ndi ku page 40 ekitabo kino omukuku na Tamale Mirundi banjaga netegeeza abantu yakiwandika ku Sunday ngenda kusoma mwezi 21 July mu kiseera kyekimu kino 2014 gy'emyaka 7 7 years ago completed at 3 p.m. Dated 21st July 2014 at 3 p.m. Completed. So 21st July lero tuwannyonnyola bwe wali otera okuteekako at my home in Zana in Jengera nga ndi kuju naye kati obakabalagala but ku luno